Sawa woji keberako mansion bulikadde tuba tulino girambulako olabe eri mu mbeera ki ososanga nga yasenguse abaye ngansanso basanga kati lero kye mukoze kirungi temunkayanyiza temutodde ku ttaka lya mansion neetagana bawaayo kirabo lwakuba sitambudde lero na birabo luli mwankayanya nasanga empanyi zatambudde neŋŋamba ani akutte ku ttaka lya mansion tolaba omusingi twasanga bagusimye katulangadde jjukira ettaka lyange nali nalekayo erya mansion twasanga luno oluwanyi kati laba oluwanyi gye baali balutadde nyumba ya bitenge bisatu n'ekisumulizo kya mansion oleeta olukoba muzeeyi gyebaleko banaye nga luli najja saakusangawo twagala kusima swimming pool eno ate gwasinga omanya pulaani za swimming pool kuba muzeeyi naawe ogenda boowugamu kyova olaba njagala idea tugiframing ffenna akadde konna gye ngenda okusima wooliye mutabani aliwa yalina ebisumulizo bya mansion Namachati dokozesa olesobola kugulawo. Tosobola kugigulayo na mansion zibo nnyo. Tosobola kugigulawo ne woba ozze kubba. Omanye ekizibu ekiri ku mansion eno abantu bwe bagiraba balowooza zino plywood. Kumbe bo bamanyi plywood era n'abekyalo baali bamanyi bagenda kwanguyirwa okubba. Kyaga oliwa twaliwo ne Calvin Kayanja nalaba Calvin yajja n'atuyirawo ze trip z'omusenyu ezaki za buloka gana mabuloka agolaba naye mbuko yajagulawo byaddala buloka ezo ziteeke munda ate tuziteekewo ennyumba yange ate siyasuza mu materiyo naawe asire ddala munda Calvin yajja ano n'atuleetayo trip bbiri asikali yombulire tulabe ekyokola naye embwa zikyakulemya okufuna baga kufuna embwa nga 20 giri nga gibeerawo eno terimbwa fagenda sooka oleeta embwa eno ekitegeeza okuleeta embwa waliyo kisolo kisobola okukuumakuuma ekiri eno yona akazi n'akasajja zizaale kati buloka zino badde nfunye ekirowoozo tuzipange bupanzi wano mu mbiriizi tufunye omukisa jolo yatuguza lino eno poloti jolo atugambye n'eri poloti agituwongedde ku kasente akasaamusaamu ennyo emikisa giri wali bakuŋŋaanye banga lyonna tuzimbye omutima tetufunyeemu kati katuzimbe mansion olukoba walwerabidde so ete ku lukoba twagala kugirambula ssaawa naye ono alina olukoba ono atwazikeko luno tujje esaidi awo tutandikire waggulu
Enjunga edduka supidi nagireka basima musingi. Kitegeeza njagenda okomawo wano kale kyetuliko bakiyita okupima kwata gundi kewayi kulumanga olirwede bamba munonya ati kewayi ng'otagala nnyo. Waina 25 wana awalia waina 25 awe enekirira 5 tukakwata mbawe intro leta wano olukoba mbawe gondi intro yange genda jangu wano n'olukoba Chaga soko je wano n'olukoba omisi galaba soko de wano soko je nalwo tali watu kwa tumalize wano tukikole wano nga kawa bona bapinda atate go into yana manyacho beno set tugenda pima na kaneka soko inde katugenda soko je tukole wano set basebe ne banyaba munzikirize nebaze Jolo property consultants poloti je twagula okubadde kutudde mansion batuwongedde poloti ebadde giriranye era essaawa eno ndowooza tutudde ku bwaguuga bwa takaddamba akadde kano bagenda kuba batupimira ettaka erigenda okwegatta kulya mansion okusinziira ku bitwadde tugenda oteekamu mansion already yo twagitandikako swimming pool yebadde ddako simibwa waliwo abatugambye nettoyi tugisime emboba ekiba kibaleese eno nettoyi babagyetaaga so writing about now Uncle Chaga. Kale tubena kupimando wansi kubame mwakirira 5 okay tubadde lutya nonya 5 geo tunakutukoba Deni neddayo wali ati jangu kuva wano deni wali tupime 25 ajawina kyo makindeyo jangu wali Eli nisaidie mama kibayo kirungi ddala bakitagasuwa mala babisina enda saidi boti tulina boti kale nze Songo Muhammad tubalamusaka abatulabira batugobera mwe tuyimiridde awane mabeganda be nyumba ya Mukunja jangu Mukunja saidi eno mwezo gama nazenzeka naye nyumba ya Mukunja ataseera awazimbye mansion ye ne tuligeza okola abantu pima ebipime ebirala okuva ano nga tudda munda akayinja weruli walo ruwanye lulyawo era tulina kupimira ko eno wano okay tewali straight wagenda we watie abimutano weziwerera kale wenyimiridde nga ndi kumpi n'ennyumba ya Mukunja atasero nokola bawane no Jolo yamusika omukono ne bamuyita aberenga ate afuna ettaka wano yamuguza
ne mu mbeera ey'okumukwasaganyizako nga mumanyi badde bitambula bigenda maaso ogeza kumwa nsindika njake naye twagala okwongera okubategeeza nti bagenda tuwongera sayidi eno poloti endala A5 eri 25 ku A5 tugenda kujongera sayidi eno naye gene ngesasulwa mpola twagala mansioni wezimbibwa wina plans nyingi eza swimming pool okulundirako embwa omumyu okulimako togenda kulima ogenda kulunda bulunzi yagamba inako omusiri gw'obukoola buli ogenda simbako omusiri gwaki ogw'amayirungi amanyirungi bagawera ogw'ebyokunywa omusiri gw'ebyokunywa so ndine mukunja waneeno essanyu lingi nti jolo etuwadde ku kasente akati so nawe wali eyo osobola okujja olina ssente zo nga ntonotono tugeze poloti ya miliyoni 5 ng'olina weziwere 3 n'osasulako kibanja mpola paka lw'okutula enamba z'essimu kwe ziri ku bbayo osobola okutwebuuzaako n'ojja ku WhatsApp n'ogamba nange njagala okufuna ettaka okuliraana mukunja we yagula oba njagala okufuna ku estate ya jolo eri mu kitundu gundi so kye tuliko wano olunaku olwaleero tuyita kuno olwanyi siso wano luno olwanyi lumakinga eno erika wali wano wakitegedde n'olwanyi lubala wali lwali lwawule no poloti opima A5 kuva ku luli olwanyi oluli wali opima A5 waliwo gye yagambye gyalina ebisukkako embuno after the road yabadde agamba nti olwali lulendo ono naye ono yatunula eri kuba alina oluguudo olukolaki olulala lwakozesa kitegeeza nagamba nti futi 10 azigenda baluguudo ogenda zeeyongeza azikozese ng'ekkubo zonga muwadde empe yes kiri bwe kiti mweyongeramu okuva opaka wano kitegeeza nti wali 25 plus 12 zeneka mu abaasomere 25 plus 12 25 plus 12 meka 27 olina obeerawo ng'obala ebintu nekino kitegeeza nti wali okola saate meka 7 wali 50 wano okola start 25 plus 0 otwongerako wali era newali kitegeeza nti masho kati twasalawo gye okitegedde omanyi eno estate nkadde yaggwawo eno yempya kati bwe tuba tukola tuteekamu amakubo gafuti 12 omutumu wekkubo eriyingira naye ofunira nti yazimba ennyumba ye n'atunula eri n'ateeka erikyegeeza yafuna eri ekkubo lino newakola ki nalyesomye okuba lye lyali limuyingiza ekimeniziddwe kino oba okitwala takola kaliko kitegeeza nti noba osalawo kakomera kange mukakube nkakola bwe kati neggalira so kyekyo nkomawo wano olwenkomawo kusima olumugamba n'akirya ligali n'okomawo nga wazzeemu miwe wakolaki komeko olukuvaawo okujja eno
ngenda kusula eno Friday, Saturday, Sunday. Nja kubeera wano. Kati mbwa tujezo nagira ngo ojulunda-lundako. Eri poloti nayo yaffe. Mu by'okuuma nayo gikuume kubanga nayo. Ate ogirima gye wajja bijja kolebwa ate. Sikulima kusaawamu bagenda osobola gisaawamu sente gameka yakwogera soko gisaawe Boloka zino zipangibwa wano mu mbirizi za mansion. Kale nze Sonko Muhammad once again tuli ku mansion ya Mukunja wano tuli na Kifuma ekyalo kiyitibwa Namyoya. Buli lucha tujja ntulambula ku mansion tulina okutya ate tubanga tuli yawo ne tusanga nga batoddeko ekijiko ky'ettaka ku ttaka lyaffe. Naye twongedde okubanga tugaziwa se kintu kitambula. Tujja kwongeramu ne ideas za Mukunja wano wabenga mansion tubagirambula batwayeko ku ssente biringe kola ne ku ssente nga kifo kiringa kya bulambuzi. Tulina plans nyingi nnyo okulaba nti mwaka 2025 kuggwirako ebintu bitambula. Tulina omukulu Chaga ono in fact abantu bagenda naffe tukola ffenna muki. Omulamu omukulu nti bwe twaguza Mukunja watedde mansion yeno gye mulaba gaggadde esinge ya King Saho obunene. Nti twalaba omukulu Sonko ono tulaba n'omukulu ani Mukunja ate ne beeyongera okwagala ebintu bye tukola ebya Jolo Quality Properties ebyamazima n'obwenkanya nti leero oguzeewo n'enkyawe kwa Mukunja ebirungi yakajja eno tegibalika naye buli wajja asanga ettaka leriki weriri terisenguse tebalitoddeeko teri amagoba teri agamba nti munaye veewanga awonze yagulawo no buwe manyage buli kimu kitegeeza nti tukwatagana n'abakulu bano tutandika okukola mu Jolo Quality Properties era omuntu yenna ayagala okulambula ne mukulu Sonko ne Mr. Mukunja entambula weri yaweerera agirina zipakinze wali we muziraba ezo ze zibasomba paka ku estate zaffe tutandikira ddala kakadde kamu n'ekitundu kya Joseph 240 anakwana anakunkaaga anakushinana atano ku 10 tulina n'ebyapa milioni za 3 3.5 milioni za 2 milioni 15 milioni 17 era abali abagamba nti ate kapuloti nga katono biki kyosobodde nennene zibaawo kona ku namba y'essimu eya Mukunja oba eya Sonko basobole okuleeta oli wagamba ndi kapuloti katono kana akanga katono kaleese by the way advancement batandika ne kino singa natyo okula katono nennene teyandize kuba katono ke kaleese omulimu omubi gwe guleeta omulungi emmere embi yekubezaawo tuke ku Christmas osobola olya ettooke n'omuceere era yekuwa n'enkoko tosobola gaa nti omugagga yansuubiza okutuwa ettooke n'omuceere n'enkoko ku Christmas nti kati amayuni katugasaawe ne muwogo eyo emmere embi ekubeezabeezaawo mpaka we bali kuwa omuceere n'ettooke so teriyo omuntu akugamba nti kapoloti katono mugamba akulage ku nnene. So omuntu wenna ali eyo nga weetaaga okujja okufuna woyigika oluba ogula poloti enamba z'essimu oziraba jangu mu inbox tuwogere abangi companies nyingi mu Uganda ezidiringira mu bintu by'okutunda ettaka naye abamu tubadde nga tutya okulanga companies zino paka until omanyi mu busiramu batugamba ekibi kisobola oleeta ekirungi paka Mukunja bwe yafuna obuzibu ne tukwatagana n'afuna ettaka n'alituulamu n'azimba teri amukoonako teri akola ki katongera ate kubanga tugaziwa ne tugamba now this is the time tuberenga tukola ne Jolo so mwenna edda nakolanga stories abakadama nnyo n'ez'abantu abalala nga bagala nfunira wengula kati era nga sibikkiriza because nabakono banga abamu abaze ne bawoma mbine ebintu byakutwala abantu kweru byakugula ttaka ne bavaayo obuluso nga bamu bakitaddewo ne bakutega ettaka ne baguza eri omulala ne bagamba basente za kadama kati kiri open sindiko ne bagula ku ttaka limu nga nabaguze wamule balya ssente kati sindiko oluganda lwa agitumulambuza ettaka sindika mama osenga omuntu yenna agitumulambuze ettaka sinzira yenna gy'oli ojje mu inbox yange butereevu nkulambuza ettaka ng'oli ku video call bino bya ddala tutandikidde ku lya Mukunja awakana jangu olirambule okitegeera bwe ntuna side waliwo ali mu kuzimba eno estate yaweddewo that's why tulanga mujje mufune mangu estate yaweddewo mugira waliwo ali mu kuzimba side eri neighborhood mugira abantu bali mu kuzimba tunula laba wensonga side eno waliwo ali mu kuzinga ba eno na waliwo abantu already baano bazimbe so neighborhood abantu we bali diri kumpi nekkubo na Kifuma kyalo bakiyita Namyoya mujje mugule ettaka mu Jolo enamba y'essimu gigyeko okukola aba video eno obajangu mu inbox nkuleete wano agamba nti video jange ya Mukunja girabeko yino weeri so tugenda kuzimba swimming pool n'ebirala biri mu process kale nze Sonko Muhammad